Yes, Red Zone TV kwali webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Njagala kubanga nkutegeeza nti waliwo wana mawulire genjagala okubanga nkuleetera ate mu mboozi eno gwampuliriza. Tannaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification abere nga tomisinga nsonga yonna. Mu ngeri y'emu nja kutegeeza nti likinga nga bwe ntera okugamba nti gy'okoma okulikinga information gy'okoma okubeera ng'etambula buli muntu yenna gyasinzira okubanga gyalabira n'abanga tamisinga mawulire nga gano getukuleetera. Essaawa eno yennyini wenkoledde eggulire lino nga njagala okutegeeza nti ebigambo ku sayiri eya Mathias Mpuuga okwawukanako n'ebyo by'owulidde ayogedde mu press conference gy'akoze, njagala okutegeeza nti ebigambo si birungi ku sayidi ye. Ensonga zino zikyagenda mu maaso. Waliwo abadde abuuza nti paalamenti egenda kutuula bakubaganye ebirowoozo ku nsonga z'omukulu amanyidwa nga Mathias Mpuuga oba ebivudde mu kkooti bye bigenda okusinziirwako ensonga eno ebeere ng'ekomaawo n'ebigambo ebirala ng'era bw'obiwulidde kkooti bw'ebireese amakya g'olunaku olwaleero. Njagala okutegeeza nti si birungi gwampuliriza, ngenda bikunnyonnyola obiwulire. Waliwo olutalo oluzzeemu okubalukawo mu paalamenti. Agamawulire njagala kubanga ngakuwa kakkana obeere ng'obitegeera. Mu nkambi eya Generali Yoweri Kaguta Museveni n'ebigambo ebigambibwa nti ali connected ku bayeekera aba M23, njagala okutegeeza nti naye wetwogerera si birungi yadde dakiika n'emu olw'embeera zengenda okuba nga nkunnyonnyola mu ggulire lino lye nkuleetedde mu mboozi eno ey'olunaku olwaleero. Musajja mukulu ono ebibye si birungi ku sayidi zonna olw'ensonga nti eri ebya M23 tebigenze bulungi, ate ne sayidi eno waliwo abasawo bana babeera mu kugezesebwa betuyita ba internees bamukubye mu kkooti, ensonga bazirambuludde awo. ngenda kuba nga mbikunnyonnyola ku mukulu guno kwennyini ogwa Red Zone TV. So kati likinga n'omuntu omulala abeere ng'afuna amawulire. Jjukira ennaku zino zonna wabaddewo okwekalakaasa mu basawo bano ba intani, babadde beekalakaasa ng'ebigambo bingi nnyo ebyogerebwa era bawunzise ensonga bagitutte paka mu kkooti okulaba nga ate bapetitioninga omukulu Generali Yoweri Kaguta Museveni okulaba nga annyonnyola embeera nga bw'erina okuba nga ate eba. Nkuwadde ku mawulire g'omu Kiteezi. Ensonga ezigenda mu maaso mu Kiteezi si birungi, abantu beeyongedde okufa, ennamba eyongeredde ddala okubeera nga ate ewera ey'abantu abafudde gwampuliriza ku mukutu guno gwa Red Zone TV. Bino byonna bye nkuleetedde mu mboozi eno bye saagala obeere ng'omiisinga yadde n'eddakiika n'emu. Kanzije mbeere nga ate nkutuusaako oba nga nkulambululira buli kimu kye nkuleetedde, atannaba kuba ng'olayikinga kikole n'omuntu omulala abeere ng'afuna ate amawulire kubanga bwe ntera okugamba gy'okoma okulayikinga information gy'ekoma okubeera ng'edduka n'etuuka ne ku bantu abalala. Genda mu comment section teekamu obubaka tubuulire waawe osinzira okubanga ogoberera, kubanga ku nkomerero eya updates zino ngenda kuba nzija n'obubaka bwammwe bwe mwataddeyo mu updates ze nasembyeyo okubeera nga nkuwa. Kanzije mbeere nga nkusosootolera ate amawulire ge nkuleetedde mu mboozi eno ey'olunaku olwaleero mukutu gwa Red Zone TV. Kanzije tweyongereyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutukataganyeeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okuva nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, fwebale kubanga okyagoberera mukutu gwa Red Zone TV. Njagala kubanga ate ntandika n'amawulire agava sayidi ey'omu Kiteezi gwampuliriza. Obanga obadde otambula naffe kati kino si kipya kubanga ge mawulire getuzze tukuwa embeera nga bwegenda maaso mu Kiteezi n'okubanga ate etambula, abantu beeyongedde okubanga bafa newankubadde nga numbers ezoogerebwa zitankanibwa. Okusinziira ku batuuze abali mu kitundu bagamba nti abantu abafiiridde mu kasasiro oyo basukka ne mu 200 okusinziira ku gamu ku maloboozi agabadde gavaayo, newankubadde ng'ebitongole ebimu bijja ne bigamba nti ate ennamba ndala. Naye njagala kubanga ate nkutegeeza gwampuliriza nti ekituufu kiri nti abantu okufa bafudde embeera ya bunkenke nnyo. Njagala kusooka nkuwa akatambi kano ng'abakulu mu poliisi balinako bye bannyonnyola newankubadde nga boogera ennamba zitankana n'ez'abantu abali ku ground.
ffe byonna tujja bikuwa ku side yonna. Kankuwe ebigambo by'omu ku boogezi ba poliisi bano ng'akunnyonnyola nga sinnaba kubanga nkutwala ku ngeri ki ebigambo gye byonoonekeddemu musajja mukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ate ne mukama we amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa engeri gye byonoonekeddemu. Kankuwe ebigambo bino eby'abakulu mu poliisi bye balipootinga ku nsonga eza mu kiteezi. Bene oluvannyuma nzije tubeereyo tweyongereyo n'obubaka obulala bwe nkuleetedde ku mukutu ogwa Red Zone TV. So far, our operations of trying to retrieve the dead bodies from the debris is still continuing. We only had a challenge yesterday of bad weather, and this bad weather affected our operation because it rained too much. The place was waterlogged and we could not operate. So although in the evening we started operating again, but and today we have also operated, but by half past 1 p.m. We have not yet retrieved any dead body. That means yesterday we didn't retrieve, today we didn't retrieve any dead body. By 1:30 p.m. we had not yet retrieved any dead body. But the total number is still 22. The other 20, the relatives, the postmortem was done. After the postmortem was done, the relatives of the 20 came and claimed the body. So at the city mortuary right now we only have 2 bodies that have not been claimed. So we are appealing to members of the family of those 2 bodies. Either they should approach us or go to City Mortuary Mulago and they claim their dead bodies. The exercise, the operation is still ongoing. We are not stopping today. We are not stopping tomorrow. We are still here. There has been an issue of members of the public here not knowing what is going on, being kept in the dark. We have set up a sensitization committee who's going to move house to house and within the community to sensitize them on what is going on what government is providing, on what they should do, those who have lost their properties, those who have lost their loved ones, those who are still having people who are missing. That team is going to move around and find out, and sensitize the public. So we expect that team will come back with a concrete report giving us what they have got on the ground by 10 tomorrow. So what could be the reason as to why residents within these areas we swear yellow tape? Yes, embeera bwetyo bweri. Oyo gwawulidde bamwita Patrick Onyango omu ku boogezi b'ekitongole kya Uganda Police Force ye bw'atyo bw'agambye. Wabula mu mawulire g'ensembeyo kubanga nfuna ku nsonga eno eya Kasasiro waliwo ekitundu ekimu ekisangibwa sayidi z'Entebbe ng'era bwe nakuwadde amawulire olunaku lwajjo ne nkutegeeza nti waliwo ekitundu ekimu sayidi ez'Entebbe ekyabadde kiteekeddwa nga gye bagenda okubanga bayiwa Kasasiro. Wabula nsembyeyo okubanga amawulire ngafuna wenzijidde wano bawenkoledde eggulire lino ng'abamu ku batuuze babadde bataddewo embeera nga balabika bagaanye abakulu okubeera nga baleeta Kasasiro mu kitundu kyabwe olw'ebyo ebibadde birabikidde mu bitundu eby'omu Kiteezi. Bano bagamba bwe muba nga temusobola kumaneginga Kiteezi ali okumpi lwaki mumuleeta ewaffe. Ebyo n'ebigambo ebifaananako bwe bityo bwe bibadde biva sayidi eyo gwampuliriza ku mukutu guno ogwa Red Zone TV, era ge mawulire ge mbadde njagala okubanga nkusakira sayidi eyo. Kakati ate okuddako ku nsonga y'abasawo benkutegeezezza bano betuyita ba internees oba abali
mu kugezesebwa. Jjukire mabega kaawo balabikidde ku mitimbagano mingi nnyo mu mawulire mangi nnyo nga beekalakaasa balaga obutali bumativu bwabwe eri gavumenti engeri gyekuttemu ensonga zaabwe. Jjukira bano ekyokubeera nti babeera ku yintaani balina okubeera nga ate baweebwa emirimu okukola either okufuuka abasawo abajjuvu oba okubeera nga bayintaani naye nga basasulwa. Kintu kino kyekimu ku gavumenti byebadde yajjawo. Kati olunaku olwajjo bano balumbye Museveni ye yabadde mu bitundu eby'Essoroti bwe yabadde akwasaganya omukolo gwa National Youth Day nga bwe twabibawedde olunaku olwajjo ne bamutwalira ekiwandiiko nga bamugamba ssebo teweewala nsonga zaffe, teweewala nsonga eno kubanga ffe tugenda kubanga ate atuteekawo embeera oluvannyuma lw'obunkenke obwo n'embeera nga bwe babadde bagimusuubiza gimuteekako. Yawaliriziddwa n'ayingira mu nsonga zaabwe wabula tannaba kubaako kyayogera naye nga bo baamulaze nti ffe weetuli bw'oba toyagala kwenyigira mu nsonga zaffe tugenda kukunoonya tuzikuteekemu ku mpaka. Yabadde mu bitundu by'Essoroti abavubuka ne bagamba tetugenda ate kubeera nga tukoma bukomi wano, tuteekwa okulwanirira eddembe lyaffe, tuteekwa okuba nga tuteekawo embeera okulaba nga bye twagala tubifuna. Tubadde tukyali awo mabega kaawo nakuwa amawulire ng'ensonga za M23 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo zaawanvuwa ennaku z'omwezi nga 8 omwezi guno gwennyini ogw'omunaana leero 13 kakitegeeza ennaku 5 emabega. Kooti enkulu ey'omu ggwanga erya Democratic Republic of Congo yakwata abamu ku bantu abali connected, abamu ku bannamagye abalwana butereevu n'abantu bonna abawa obuyambi ekibinja ky'abayeekera ekya M23 nga bano kooti enkulu y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo yabasalidde gwa kufa. Abamu babasalidde weebali, abalala bagubasalidde, abamu nga kigambibwa nti bali ku front bakyalwana bakyayeekera gavumenti ya Felix Tshisekedi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, abalala kigambibwa nti badduka dda bali bweru w'amawanga ag'enjawulo. Abalala gye bali tebannaba kubanga bamanywa naye nga bateereddwa ku muyiggo kubeera nga banoonyezebwa bannyonnyole era basaavinge ebibonerezo byabwe. Nga bwe nkugambye nti bano bangi ku bo baasaliddwa gwa kubeera nga batugibwa kusaanyizibwawo musango gwa kalabba. Naye ekindeeseza eggulire lino okuzaako kemabega amawulire gaakuba olupapula lw'amawulire lumanyiddwa nga The East African lwakuba ne lulaga nti Generali Yoweri Kaguta Museveni y'omu ku bantu abaali bamanyiddwa ng'ebyama bivuddeyo nti bano be bafandinga oba be basapootinga oba be bayambako ku bayeekera abali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, bano abamanyiddwa nga M23 abali mu kuyeekera gavumenti y'eggwanga eryo ekulemberwa Felix Tshisekedi. Kati njagala okutegeeza nti ennaku 5 eziyise gavumenti eyo ey'eggwanga erya Congo ng'eyita mu kkooti yayo enkulu baakalize abantu bonna abavunaanibwa okubeera nti bawa support abayeekera okubeera nti bagenda kusalibwa gwa kalabba. In fact baasaliddwa gwa kalabba. Abamu amannya bagamentioninze awo naye mangi nnyo, njagenda nga kusunsulire byonna mbeere nga mbikuleetera. Naye jjukira bino byonna bigenda okujja ng'omukulu erinnya lye lyalabikirako mu bantu abo abawa obuyambi oba abawa support, either direct support oba support ey'omukyama eri abayeekera ba M23. Kakati we twogerera nga girabika giwunye kubanga gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo yatandise okubeera nga ate ezza omuzigo kubanga abantu bangi basaliddwa omusango ogw'okubeera nti balya mu nsi yaabwe olukwe, era nga bano abasaliddwa abamu bali mu custody ya gavumenti y'eggwanga erya Congo, abalala kigambibwa nti tebali mu Congo, abamu badduka, abalala tebamanyiddwako wa mayitire gaabwe gye gali. Kati gwampuliriza njagala okutegeeza nti bwe bityo bwe biri, era abayeekera bonna abasupportinga abayeekera n'ababayambako mu ngeri emu oba endala kigambibwa mbu bagenda kubanga ate buli akwatibwako agenda kubanga agenda kalabba, buli akwatibwako agenda kubanga wakuttibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Baba charginze kye bayita war crimes oba crimes against humanity kubeera nti balinyiridde eddembe ly'abanna Congo, abamu ne babatuusa n'okubeera nga bafudde olw'okulwanagana kwe bataddewo oba kwe basupportinze, kubanga bwe nkugambye nti abali mu kulwana direct n'abasupportinga bonna kino kirabika nga kibatwaliddemu. Kakati awo nago njagadde nga kuwe era saagadde obeere nga ogamiisinga. Nja kutegeeza
kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe gwatanaba kubanga osubscribe nga kikwateko kwata kade ka notification ku mukutu guno obeere nga tomisinga nsonga yonna mu ngeri yemu nyongera okutegeeza nti likinga oba tonaba kubanga likinga at least kikole wetwogerera saawa eno tuwe ekigalo oba oyambyeko information okubanga etambula buli muntu yenna gyasinzira okubanga gyalabira n'abanga ate amawulire gamusanga ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kati awo nga nvuddewo mu mawulire amalala getufuna okuva mu parliament y'eggwanga ey'11 nga wetwogerera olunaku olwaleero parliament etudde ensonga nyingi ziri mu kuteesebwako wabula ng'ezimu ku nsonga ezisinza okukwata omubabiro y'ensonga y'ekiteezi n'ensonga eya Mathias Mpuuga. Era gwampuliriza yagala okutegeeza nti olutalo lubaluseewo nga parliament ekubirizibwa Thomas Tayebwa omukulu amanyiddwa nga Theodore Sekikubo ayimuse n'araising ensonga ye ng'agiweereza omukulu akubiriza parliament oba agikubiriza olunaku olwaleero amanyiddwa nga Honorable Thomas Tayebwa ono nga ye deputy speaker wa parliament amyuka Anita Amongo Nalongo. Thomas Tayebwa bamutegeezezza nga Theodore Sekikubo yamutegeeza ebya kooti tebiira bigenda kuyimiririza nsonga yaffe. Tulina okubanga tukwasaganya ensonga eno, tulina okubanga tugoba ababaka bano okwegabira ssente ey'omuwi w'omusolo kubanga mu nsalawo ya kooti eraze nti Mpuuga ne banne okufuna ssente zino parliament ye yazibawa. Wabula ye Sekikubo agamba nti wadde parliament ye yazibawa ekituufu kiri nti parliament yalina olukusa okubeera ng'eyisa ssente zino y'abaffe. Ssente zino parliament yaziyisa ddi. Kakati gwampuliriza y'emboozi esinza okukwata parliament omubabiro nga ne wetwogerera ensonga zino zikyagenda mu maaso wenkoledde eggulire lino. Simanyi gwe budde ki mwolisangidde oba mwompuliridde naye nga wenkoledde eggulire lino ensonga zikyagenda mu maaso. Omukulu Theodore Sekikubo alemeddeko agambye bw'ati, we are seeing in the media hype that a particular court has sat and we are going on record. It hasn't erased off our motion. It is still standing. Our prayers are different from those raised in the ruling and therefore it cannot be affected by the court ruling. Nti nkedde ku makya ne mpulira mu mawulire nti waliwo court y'emu etudde n'esala byesaze era nga byesaze biraga nti ssente zino abakulu bazifuna ziri mu mateeka. Wabula ebisala okusalawo kwabwe okwa kooti yeyogerwako kwekoze nze nga Sekikubo saagala bitunuulira kubanga ensonga yaffe eri ku mmeeza yammwe basipiika era twagala egende mu maaso nga teri kuyimirizibwa teri kukwatibwako yadde okupoozingibwa olw'ensalawo ya kooti nze gye sikkiriziganyizza nayo oba gye sinnategeera kubanga njiwulira mu mawulire. May we know may we know as petitioners when the notice is due to be issued so that we can prepare accordingly for that debate. Sekikubo ng'abuuza jjukira nakugamba ensonga eno bw'emala okutuuka mu parliament n'etuusibwa ewa kiraaka wa parliament, kiraaka ategeeza sipiika nti mnyabo madamu speaker oba ssebo Mr. Speaker ekituufu kiri nti abasajja baaripootinze ensonga yaabwe era ebbaluwa entuuseeko y'ebbaluwa eri gye nakusomera nga Anita Amongo akkiriza era ng'alaga nti ebbaluwa yamutuuseeko era mwetegefu okugoberera enteekateeka zonna nga bwe zigenda okuba nga zitambula. Oluvannyuma lw'okuba nti sipiika yakkiriza nti ebbaluwa yali emaze okuba nga emutuukako gwampuliriza nga kigambibwa nti essaawa yonna obutasukka ennaku 14 alina okuba ng'ayise paalamenti ne bwe baba nga bali mu nteekateeka zaabwe zino gye balaga nti bagenda kutuula mu kye bayise regional sittings. Sekikubo agamba nti ne bwe muba mutudde eyo nayo tusobola okulonderayo ensonga neggwa ababaka bano ne tubajja mu ofiisi zaabwe kubanga baba beegabira ssente y'omuwi w'omusolo ekintu ekikontana n'amateeka. Akubiriza paalamenti amanyiddwa nga Thomas Tayebwa ye amuzzeemu mu ngeri gye ngenda okuba nga ate nkutegeeza gwampuliriza naye ng'ebyomukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga saagala ogambe nti biwedde bino bikyalanda tebinaba kubeera nga bigwadde eddakiika n'emu. Thomas Tayebwa ategeezezza Theodore Sekikubo mu parliament nkugambye wenkoledde eggulire lino ng'ensonga ezo zikyagenda mu maaso era bakyagenda mu maaso n'okuba nga badisikasinga ku nsonga eno. Amugambye it is good you have referred to rule 110. Give the presiding officer 10 days
nti ekirungi ensonga eri mu kakiiko kaffe oba mu office yaffe nga ba speaker, era okusinzira ku kawaayiro mu mateeka agafuga parliament ak'ekikumi kalaga nti ensonga eno tukyayinayo ennaku zaffe 10 okubeera nga tuyishuwinga ensonga eno oba nga tukwanukula oba nga tuyita parliament eddemu etuule ng'ekigituuza ku mulundi guno ejja kuba nsonga emu yokka eyo gye wateekayo ey'okupetitioninga oba okugoba ba commissioners abana okubajja mu office zaabwe oluvannyuma lw'okuba nti baalabikira mu kwegabira ssente ey'omuwi w'omusolo. Kati kino kyenjagala okutegeeza nti parliament ekyagenda mu maaso n'okuba nga ensonga zino zikyaliwo, era gwampuliriza okutuula oba session eyo ey'okusenshalinga abakulu bano tennaba kubanga ejjibwawo. Kooti byesaze kirabika nga si bye byenkomeredde era si bye bigenda okusalawo oba parliament etuula oba parliament tetuula. Kati gwampuliriza njagala obeere ng'ate obeera mu kkakkamu ensonga zonna tugenda kuba nga tuzikuwa gye tugenda okuba nga ate tuva okuba nga tukuleetera amawulire nga bwe tutera okubeera nga tukikola mu mawulire g'ensembyeyo okuba nga nkuwa badde nkuwa ebintu ebimbeera nga bwe badde mu bitundu by'emukono ng'omukyala amanyiddwa nga Honorable Betty Nambooze Bakireke n'abamu ku bakulembeze b'ekibiina ekya NUP sayidi z'emukono badde balina bye balonda, era waliwo embeera ebaddewo ey'obunkenke gye nkutegeezeza gwe abadde agoberera ffe. Abadde tatugoberera oba nga towulidde ensonga eyo jakusaba ddayo mu mawulire agali mabega w'ensonga zino ogenda kubanga obimanya. Obumu ku bubaka bwe nfunye message zammwe nze njagala okuba nga mpitamu ng'era bulijjo bwe tutera okubeera nga tukikola kubanga eyo eba nkola yaffe okuba nti buli bubaka bwonna buba bujja kitukakatako okubeera nga ate tubukoonako abantu ne tutegeera nti butya bwe mugoberera omukutu guno. Kati gwampuliriza ku mukutu guno ke kadde mbeere ng'ate mpita ayita mu bubaka bwammwe era bataddeko message zammwe mbeebaza okuba nga mutambudde naffe ebbanga lyonna. Colin Nalwoga bali kubanga koli message yo etuuse. Winfred Nakasi webale kubanga nawe ogoberera message etuuse. Ono tataddeko linnya Ahmed Mochibi webale kubanga obeerako message etuuse. Susan Globasera webale kubanga obeerayo nga bulijjo message etuuse. Agambe wamma Nambooze Puuga ne Seggona message webale etuuse naye sigitegedde bulungi. Hadija Nampijja webale kubanga obeerako message etuuse. Adda abuuzagana amawulire gaddiga lunaku lwaleero munnange. Mariam Nalunga webale kubanga ogoberera message yo etuuse ate webale kubanga otaddeko obubaka. Debora Motyaba webale kubanga ogoberera message etuuse. Akimonde Wamala webale kubanga nawe obeerako message otuuse era nga agamba nti abantu mu kifo obukambwe buteeka ku Museveni lwaki babuteeka ate ku Nambooze ebadde message ye. Bajje Saddam webale kubanga ogoberera ali Mayuge district ekyalo bakiyita Nkombe yasinzira okubanga agoberera omukutu ogwa Red Zone TV bamuyise Bajje Saddam webale kubanga obeerayo. Abantu b'Enkombe batugambire tubaagala nnyo babeereko ku mukutu ogwa Red Zone TV kantu bategeeza omukutu tubeerangawo wano ng'ensonga tuzibatuusaako. Collins Komakech webale kubanga obeerako n'agamba bannange abo lwaki bakyukakyuka sisuubira kubeera nti ate obukambwe babuteekaawo mu kifo ky'okubuteekawo balina okubuteeka. Fred Musinguzi webale kubanga ogoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'ogoberera kyokola kya mutawaana nnyo message yo etuuse. Maama waffe amanyiddwa nga Maama Kevin Switzerland agambye abaana abo nga bakambwe nnyo. Museveni free all political prisoners and free Kibarama and free Olivia Lutaya and Sami Okanya and free Akileo Kivumbi. Maama Kevin message etuuse webale kubanga ogoberera. Nantongo webale kubanga nawe obeerako message etuuse. Na Naula Sharon webale kubanga nawe ogoberera message etuuse. Sempija Fredrick message etuuse. Rehema wa Bobby webale kubanga ogoberera message etuuse. Kabenge Abudala webale kubanga naye kwali message etuuse. Hasfa Habiba message etuuse. Fatima nga bulijjo message etuuse. Kimera Richard message etuuse. Sempija Frederick ne naye bale Caroline message etuuse. Colin Nalwoga Winfred Nakasi mwenna mwebale kubanga ate mutaddeko obubaka bwammwe. Kati nno wano wengenda okubanga mbakomya tuuliziganye mu updates eziddako. Red Zone TV kwoli webale kubanga ate okyagoberera.